Buterevu oli ku Soul TV program omunyo ku macha kadde kano kenyini ebere guse inaku z'omwezi 16 omwezi gwa February omwaka 2021 nyongera kwaniriza era nenkubuuza ko nti wasuutya nyabo wasuuta sebo gwazukide ku munyo ku macha tukulisayo program musunsuzi amanya zetu simapolo akadde kano kabera kabyabufuzi nakubaganya birowoozo kubiriwo kati ebigenda mu maaso mu kisawe ky'ebyobufuzi n'ensonga endala nyingi nnyo Lokusatu, lunaku lwa kusatu mu ggwanga Uganda tujjukira omugenzi Archbishop Janan Luwum era mu ggwanga Uganda tuli mu Uganda loli yennyini lunaku lwa kuwumulamu nga tujjukira Banadiini eya yimirira ku mazima Banadiini ya likitundu ku nkyukakyuka ezaaliwo mu biseera ebyo nga yavumirira era nawakanya obukulembeze obwaliwo mu biseera ebyo olw'ebikolwa byali tebitambula bulungi twogera ku mwaka 1977 nga mu kiseera ekyo President Idi Amin yakulembera eggwanga lino Uganda mu kiseera ekyo we yatuuka okuttibwa kuba yattibwa butibwa kyekiri ku record nti yattibwa gavumenti ya Idi Amin Janan Luwum yali ayogera ku nsonga ez'okutulugunya abantu ensonga ez'okutta abantu extrajudicial killings era olunaku lwe yafa abantu balinga mu Gudukulu State Research Bureau ekitongole ky'amagye ekyali ekikambwe mu biseera ebyo nga okutta si kizibu mbadde nsomako ku byafaayo nga Archbishop Janan Luwum yakyalirako n'obudukulu obwa ku Nairo Mansions ng'agenze oboolyawo okuwolereza abo abaali bakwatiddwa abalinga mu nkomyo bagezeeko kubanga bateebwa mu kiseera ekyo kyennyini weebituukidde olunaku olwaleero ng'oboolyawo embeera eriwo olwaleero naye eriko ebibuuzo wadde bye tugenda okubaganyako ebirowoozo Harold KAIJA yamyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC yamazedde okutuula mu ntebe tujja kutunula ensonga eyo tutunule n'ensonga ezigenda amaaso mu Parliament nga oboolyawo byekuusa ku bye tugenda okwogerako tulaba nga oboolyawo waliwo ebitateeredde bulungi ebyetaaga oboolyawo okutereeza Harold KAIJA nsaba obuuze kupatulaba ku Soul TV tutandike program muganda wange Apollo njagala okwebaza olw'okuteekateeka program yaffe njagala okutwala omukisa guno okulamusa abannaffe we tuli mu buwambe abatava ku Soul TV banga lyonna mikwano gyange ab'oku Dream Restaurant ate mmwe sitera nnyo kwagala kubeerabira kyambire ne ttiimu ogenda okutuuka kati bw'ova n'oyitawoko basa tubaddeko kati bwetabatumira ne bawulira bubi nti era totulowoozezaako Nambiro Medias mikwano gyange Fiona nvuka Victor tera okubeera ku remote njaga ono mukwano gwange Phoebe era katale kewandegeya abyagero bakubya screenshot okulaga evidence ng'ensonga bazikoze eki bazibaddeko mikwano gyange ate abaana b'oku Dream kye nabagaddeko buli walaba omulaka wa Parliament nga musaba akalulu bubagewala baka Parliament KAIJA guntu twamusabye ate ogenda okuverifyinga nga ddala akalulu akoze eki bakasabye kakati gye wagenze bajja chairman wegundi chairman w'empigi nti atolenga nti ontalonda ayinza kukola kikwogerako bwageze so njagala kuwebaza njagala kusasa leero by the way birthday ya mutabani wange mutabani wange Winston leero birthday ye ne ali ku ssomero kansubire embu tumwagaliza amazaalibwa amalungi enaamunyumira so namwe abalala mwenna njagala okusaasira abateesobola okufiira emorimori twali namwe nga tumusabira agenda kuziikibwa yes olw'omukaaga eserere era noza tujja kubeera nako tulabe nga tukola ki nga tutuukayo eserere neyaza nnyo kajjamu tekaliimu mu kkubo oli yangenda obuulako abaana tebasomye neyaza ndowooza kale bagaliza she nnungi abantu abakayija naffe tumusabira
mulabirenga ddala yesimbyewo okugenda okukiikirira ate apologola banyaba baka Uganda Parliament ya East Africa mikwano gyange bangi nnyo ku Parliament awo nja kubanga era bange Apollo Mugambe mbwaba bakabeera nabo mboyo Apollo ayinza n'okufuna obulubwetaaga ebibiri mu ataali ngamba embu yesu wa bubiri mbwe Apollo ababeera nabo nengamba kale nja mugamba nga muwulira abe nga atukola ki nteekwa kikola nga bwe kyetaagisa KAIJA tunulidde embeera eriwo mu kiseera kino kyennyini nga tujjukira Archbishop Janan Luwum mbadde nsaba nga tutandika oliretinge ebibiri embeera eyaliwo mu kiseera ekyo n'embeera eriwo mu kiseera kino kyennyini n'ebigenda maaso mu by'obufuzi olaba ki awo wakati kati awo Bishop Janan Luwum yali bishop wa Uganda Congo baina bakitanga ya Boga Zaire Uganda Rwanda Boga Zaire ne Boga Zaire Rwanda nga bwotunya ekitundu kyatwala kyali by the end wana Uganda tubade ne dini kubanga bishop omukatoliki yasooka wano bishop Kiwanuka kati no wana omukristaayo nga yatwala ekyo ekitundu ekyo kyennyini nyini nategeera nti gundi ekibumbe kye bakitwala bakiteeka e Westminster abe Bungereza nafunako n'omukisa okutuuka we bamuziika emuchwini yes ekitugumu nyini olw'ekyaki ntono gye ndowooza nti abateeka woteeka hype muno olunaku wali badde ozimbawo cathedral ng'eggwanga wakati awo kiba kirimu n'ekintu ekyatuwalizimu eky'abantu okulamagayo naye ekyaki terabika bulungi erimu buno bufumu bwa bulijjo gankibanza ebintu byano nze byansobera nti tetumanyi kukola bulambuzi tetumanyi kutapinga sente waliwo etawa ne muteekawo kyakinga nene ne bateekawo n'omuntu ng'asobola okunareetinga story ya Luwum n'okukaba n'akukaabya ne kati nasobola okwogera ne muganda we yali amuddako yali Waali bangamba banoza lwesa ntaka yafa naye nafunako n'omukisa nenjogerako ne namwandu we so eyo nentuukayo Bishop Luwum yafa mu turbulent times mu ennaku ezaali enzibu bannayuganda bangi baafa bannayuganda bangi badduka era atadduka nga wano bakwebuza naye akwa for me as my family yalinga erina enkolagana ennungi ne Idi Amin Idi Amin waffe mbu yajjangayo obubaga waffe era yawako jja wange Justice Francis II obulamuzi nga tanaweza myaka egifuuka omulamuzi n'agaana emirundi ebiramuga nti Amina ajja kulagwa lwaki ogaana kubanga ye obwongo omugamba kubaako jja wange oyo ng'amaze okugoba abayindi omuntu gwe basooka okuwa ndowooza okw'obuvunaanyizibwa okugenda okwogerera eggwanga eno ndowooza yali Entebbe Wooma yes bwe yagenda teyadda kati kojjange bamuwa assignment eyo n'agenda mu mawanga g'abayindi n'etwala ne Europe yonna gye baali n'ayogera nabo era kwava ne compensation basasulwa bino by'owulya mbu abayindi badda si kituufu waliwo bano bamafia abali wano bannanyini b'ebintu abayindi Amin yabakola ki yabasasula yes my uncle knows it I have asked him to write mga wandiika ebintu ebibeere ku ki wewe ku record buteganga nirakwambia ati okwogera ku politics abira mu America asomesa Columbia University kakati n'amwagala kyeyamukolera era bw'akulira scenario okutuuka ebuyindi ne ku airport nga tebaga mu receiving kula delegation yaki ya Uganda kakati weja noza namulaga nti ono asaana kubeera judge kuya yali akulya LDC nga abaddeko state attorney kati kujanga nafuna kati bafuka ba mukwano ngabya ne parties ku state house nga amuyita bezira ku LDC nga akola ki nga jaso fene tuwane ekodyo
relationship era waffe aminto mwogera ko bubi bubi bagamba so nti ni abantu abaliko political connotation mu mark bafuna obuzibu ebiseera ebyo olw'okuba nti bannayuganda kubanga bw'aba ya mu 7 mu ebyo yakamala ng'omwaka gumwawo mwai Museveni ettimba amulumba embalala era nzuka bajja ne loole 3 batugamba abasirikale abaddayo tebawera na loole namba bakuba bubi nnyo era mu mwafiira ne mukwano gwa Museveni mwesu gwa black oyo gwe yagamba kufa kwa garanga mbuye amuga gundi abasaba butuula era agenti omukulu amenyese nnyo aga ansiame Martin Mwesiga yes oyo teyafire mbale agundi mwesugwa black gwa mwali Martin Mwesigwa ne Mwesigwa black yakola ki yafira mu rotabaro bandu amuseni bafia daga ndi abalamu ne bafia ne mbitogo yes so ibaga yandoza ambaroza nti awo wafuna obutakanya abasilamu ne mayemzendoza n'abakyayirawo so they moved like that kakati batandika okwasembolinga e Tanzania ne bannayuganda abalala kakati ne walango kuba nti wabeerawo oluusi okuwuliziganya nga beetagazise kuba bambabazi tebagamba nti baali mu set research ng'ali mu set research eya gavumenti naye ng'ate akolagana n'abayeekera so kati kigambibwa nti abaali eri bawandiikira Bishop ebbaluwa amu kyalowooza muyinzi we yali set up nga bamwebaza obuyambi ate ebbaluwa eyo neeriikingibwa wekitegeera nakuwandiikira ebbaluwa mune nebaza emundu zewatukoze eki watuwadde era zekazijja tukolera bulungi ne bagiriika naye nga tonakwata kuki ku mundu ku bantu akati abo ku bantu omuntu wali under threat okuwulira ekintu ekifaanana bwe ekityo ne bw'oba mukazi tayinza kulowooza mugolo nga nti ate ffe ebbaluwa si gwagitwetedde ffe twagiguddeko so gundi Bishop ne banne Oriema Wilson erinayo Oriema yes Charles Ofumbi Ofumbi ne battibwa ne aba setting up as an accident so n'abantu era awata abantu bangi ne bafuluma eggwanga lino so when that happened kati okussaawo luno olunaku lwe tulina olwa 16 twalusaawo okujjukira kwawo byenanza okulowooza netumugulayo n'oluguudo Janan tebakisaako kuliko Luwum kati okuba nti erinnya eno abatali nnyo mba ndi batewera nnyo nalooza nti bana muzungu it was a dinner Islam what street okujja kuba yali badde by the street nze ndooza yali sigadde nga eri mu byobusuubuzi kubanga yabyabusuubuzi oluusi kati eno kulinga church house ku luguudo olwo kwosanga ndooza kuliko Crane Bank aneneda gundi ani Sentinel Bank nosanga King Faizo King Fahade kakati ndooza awo ate oluusi wali badde omuwa kubanga waliwo ne element y'ebifo ebyabanadiini oli yali badde yes yali badde kata akikwatagana bulungi kuba kati oluguudo olw'ekisubuzi bw'olusaako gundi eno luyinza okuba nga message tevaayo bulungi so ne tumuwa olwajja ne bateekawo Janan Lumudde nga Janan Lumudde ekigiteesaawo tujjukire munadiini omukuukuutivu eyattibwa era nga tuvumirire ekikolwa ekyo twesuubize nti ebintu ebifaanagana bwe bityo tebisaana kuddamu kubeera mu ggwanga muno olunaku actually lwali badde nga ffe tuliyita the anti-torture day really yes teyali torture yoka anti-torture extrajudicial killing exactly yes anti-repression anti-oppression and nga actually wali badde freedom day olwa Uganda tunoonya ennaku ezi-international bw'ofuna diaries okuva mu America n'olaba ennaku zaabwe zojja mubeeramu ebyo nga bo bye bajjukira kati ffe tulina ezi-international naye ezaffe ez'omuzinzi ekintu kye Janan Luwum kyali baddemu ebyo
ne KAIJA Janan Luwum ndoze ewereddwa enkizo tugiwadde no andi akati lankubuulire mu Bible abayizi ba Yesu nga size enaku ze tugayalirira zetulisenga nedda ne build up to the day build up to the event njikira lwalingawo kutambula yes build up to the day yali badde ki nga yamaanyi ninge byali kuludo Banadiini yes no naku ki olunaku nga silwa na dini lwokka ng'onaku lujjukira ebyenkugambye naye ntandise okulowoozaamukko oba terubanga lwateekamu okugamba munaddiini teweetaba mu bintu bino biyinza okukuleetera yes olayinza okusala kintu nga namwe kirimu ne element ya intimidation nga bulojjoga nti ntayi ukijjako ki no I'm thinking aloud nga analyst you analyze otunulira ekingandi kuba nakyo kati okirabamu kubanga bwe tuba nga tululina duwezeza kati emyaka nga tulujjukira wali badde tosuubira kusonga Banadiini lugalo nga balina kye bawabudde kubanga omanyi kye bayita criticism ne bo bawabudde no kye bayita criticism era abasinga kino kibatiisa tobanga Luwum wawulirako omukulu we bagamba temuyingira mulimu gwange musigale eyo kakati bwojjukira Luwum nga naawe okola ki otyamu nga weesikamu so nkiramu kirimu ne element y'okutiisa omuntu Munaddiini teweetaba tubyogerako ebyobufuzi era ojjukira babishopu bamoze naye kati katono nnyo bwana KAIJA wootandikidde wenyini otulaze ekifaananyi nti kituufu embeera yali mu kiseera ekyo yali oba oliawo nga yinza okuba yeyawaliriza n'okuwaliriza Idi Amin okukola bye yakola obuyeekera bwaliwo mu kiseera ekyo kyennyini kyo kituufu okukola ki okutegeeza ensi nti obuyeekera bwaliwo actually emyaka gyayita ebiri okuva 7 amagye g'e Tanzania nagakuno ne gajja ne wamba Amin mu kiseera ekyo so ndoza kikulu nnyo okujjayo ekifaananyi kitegerekeke nti obuyeekera bwako wadde byali bwebyo nga byatambula bo obuyeekera bwaliwo oba oliawo ensobi ziyinza okuba zaaliza naye ate kyetusobola kubuusa maaso bwana KAIJA ye repression anti kyeni mukugamba repression ya state yali very real yije badegamba yes tetulanga lwakutuza bwaje kekalike nagambye Nairo Mansions State Research exactly kifaananyi yes so kye badega nti waliwo yayitange Makindi tikuna mutute Makindi nga tawona so kye badega nti mbutu tusawo nakuolo nina kasero yes lwali badde well thought ne twekuwa mu mutima tugamba nti ebintu ebifaanagana bwe biti in this time and era mu budde buno ebintu bino tebyetaaga kukola ki kudda mu ggwanga lyaffe era nga kati essaawa zino kwali baddeko testimonies n'ez'abanyigiriziddwa ng'olusi ne state obanga ne president abeetondera kino ani yakikoze okwosa jjo badde banyumiza omuvubuka twali twogera ku byakakwenza oli yadde mu office nanyumiza mukwano gwe omuvubuka ali akola munira omwaka ogwo oguwedde kuba bino bye bagira receiving files ez'abantu abasaba cards abantu ne bajja oba bibeerako processing mpaka wa diso bwe bituuka eno munira n'aba processing I think ne bafuna IDs kakati abantu bano baaliko background yemmanga kumulirwano Rwanda yes kati mu muvubuka bamukidnapping vuka no munyankole bamukidnappinga munamubeza mu drone okumanya esawa nga nyanga kibamuba bamunembu kyafuna bamujja ku smartphone nazasimo nawereza kitawo ki namga bakola ki bamukidnappinze banzita niyo muvubuka kitana okumunonya nga ina ne contacts mpaka nozanga newo omukyala kati bagenda okumurescuinga ng'enkuba gye bamukubye agenda okudonga n'omulimu teguliiwo kati yadduka last year yadduka naye ng'abuuza mu nkubira ki basobola kuba nga tebalina kibugera bakuba lwajo nti nagamba wandika gani banenze enkola munira gale owalumuza okukola naye nga tewaliwo naga nkola munira bino byenkola kati bwakitoko kinaga nti banenze
nze abantu bakuleetera forms nga process eri efuuse paka nze ku meeza yange nyina obuyinza obugaano omubanga tuganti oli bwamala okutuuka bino nga ebisaanyizo bimaze kuliko ne diso gwe balowooza mbu ewa security yakeberaga nti bano abantu balina buzibu n'abeera katulanga nti mbwolaba noono naye bambwisa bwe butuuka so nti buli lwoyogera n'abantu osangayo stories ez'abantu abanyigiriziddwa nze kankubule dokita oyo ayina ekiwundo ku mutima ayina mugundi mukacha kutombera mu kiga bya cousin ayina muganda we yabula mu 23 really omita mulindwa no leta kolanga ki talabikanga ebintu ebyatta kifefe musasizi it was torture tuina ba colleague ngimza actually mwe group nga nokuzaala tebakyasobola kuzaala tuina abalala abafudde waliwo ng'omwami Haji Kakande bansiba naye ne batusaako mada muguni mu 2012 ne batukuba kakati okuba mbu yayina nga diabetes bwe bamukuba nadda ku miggo twamala mu mukomera emyezi 4 tugenda okudda nga Kakande takyasobola kutambula wayitawo myezi Kakande nakola ki nafa bantu bangi abakoze bwana KAIJA kitegeeza olunaku luno twandirweyambisiza mu kaseera kano kukola ki twandibadde tukola ki ate mu kyamalaga nti olunaku luno lwala nti okulusa olaga nti ebintu ebifaanana bwe bityo ebyagwa ku Luwum tebiddanga mu Uganda nga public declaration yes mu bigambo ne mu bikolki ne mu bikolwa ebyo ebizimbe byosanga nga kuliko abasirikale don't take pictures here obirabe ebyo nga wagera na kase ezo nagamba safe houses enaguro eje yes no across the world tomalaga kuba bifana no chegamba bibo abagamba tewita wano bine bisenge ki ebiri waggulu bagamba safe houses ezali wano ekyengera safe houses bowulya kino ekizimbe kibazimbe ekipyembuya nga ne muteeka CMI tayina kuba na sero tayina kuba na sero ina sero wansi nuziba baka basimayo gundi nga nnya obeere eyo awatali a resemblance of right nalinjogera ne Justin Joko bamusiba akantuntunu nga bamukuba nga omayinga bakuba kati olwajja najja n'abagamba nti kakati butuusa obulamu okufa agezaako okunsemberera nankuba ngenda kufa naye kati olwo n'amaani ono gwe bayita bondya ate oba nga naye alina w'amanyi nti bwe nkukwata wano mba nkoze eki mba nkuzanga yaŋŋa nti ŋŋenda kumalirira abasajja kuwanze kulefa abalina enkovu zonna buli nkovu gye nnyina njijja mu bisenge byabo abasajja nti twalibadde luno olunaku nga lugamba nti intolerance eya level eya waggulu nebanga ekendedde bino ebifaananyi byoli mu kulaba mawulire n'obuuza ono gwe bakubye bamusanga n'emmundu mbonedda bamusanga mu activity ya buyeekera mbonedda yino kuba waloga nti ate wano olaba nti n'abantu ate abanyigirizibwa abakozesako tocha ezifaana bwe zityo amini bali abasobola kukuleeterako mundu ne bantu abaleeterako ku mundu ajabuzi nti Apple oyo yatulemesezza lungujja mobilization gyakoze nga mobilization kukola nti abannange ebintu bino bisana kutambula bitu Apple ne bakuba emigo miki mitirivu kati nga emigo gya kakwenza nti olina gwonyiziza kati ekibonerezo actually yote yalina interrogation omanyi twatuvudde oli yadambuza ekintu ekyakuba gundi yali interrogation yali punishment era juzi nadde mbuuza lawyer tetusagenda mukola ntugamba guno omusango kuba kati ng'Ekenya bo baile mateeka gaffe aga Uganda oli singa atuusibwa mu kooti ng'abadde tortured obanga amaze nti omusango wagukoze eki gwagumaze okufa kuba byonna byoba omuggyeko kakati ono bamukuba nga bamubonereza kakati ate omututte mu kooti ate afune ekibonezo ekyokubiri the principle of fair hearing and judgment
ebefudde so nti oguno olunaku Kaija tugenda kuwumulamu katono bwe tubanga tukomyewo ndowooza tujja kutagululako ku kigere tudde mu parliament mu parliament waliwo ebigenda mu maaso era weewaawo byekuusako bino byetwogerako byennyini naye ate ndowooza byetaaga okwongera okwekkaanya bw'otunuulira embeera nga bweri erudda eri ne ebyatuuka ebyatuusiza ku kwagala okugisaamu oba okugoba minisita Jim Muhwezi n'entegeka zonna bwe zituuse oba olyawo birina akakwate ku bino byetwogerako ku Janan Luwum. Ate aba ku Soul TV mutukirize tuwumulemu katono tukyali ne Harold Kaija buterevu ye Soul TV program omonye ku makya amanya zetu simapolo tuli ne Harold Kaija amyuka sawa mudisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC yesimbyewo ayagala okuvuganya okugenda mu parliament ya East African Legislative Assembly. Twogera ku lunaku lwe tujjukirirako Archbishop omugenzi Janan Luwum eyatibwa mu mwaka 1977 nga atibwa gavumenti yaliwo mu kiseera ekyo ya Idi Amin nga tunulidde embeera eyo n'ebigenda amaaso mu ggwanga Uganda kyekinyusi kya ebikubaganya ebirowoozo okuli mu studio. Harold Kaija wumba ku nsonga ya Janan Luwum. Nandyagadde era nkubuuze nti kiki kyewandyagadde okulaba nga kikolebwa mu kiseera kino kyennyini ng'oggyeko okuwogera obwogezi olunaku luno lwandikoze amakulu nga tulukute tutya ekyomukisa omubi speeches mu bigambo wandyagadde okuwulira kimu ekyomukisa omubi nti tocha oba okutonogonya yemu ku bintu ebiyambye okukumira gavumenti mu buyinza n'ekizibu okukanga intimidation torture by the way kanga nkubula ebintu bina ebikuumira gavumenti ng'ezaffe mu buyinza. Ekintu ekisooka sente tiwaba ne sente nga basobola okugula buli omu. Ekintu ekyokubiri the coercive machinery nti abantu bonna bayinza okuyita force yagwanga amagye gonna gyayita state yonna bagikola ki bagiina. Ekyokusatu propaganda ojagenda okwesanga media houses ebitundu nga 9 kumpi nga za gavumenti oba abo abalina akakwate ne gavumenti nga abala kumpi temulina we mwogerera nejja nebiraba bureaucrats abali mu bitongole abakolera gavumenti nti oluusi bagiyamba okubeerawo nebanga tebajagala kubanga bwe bajja akawogo kati eriko wasiivu gundi yagembo eyo yekola nti singa sente zikulema omulimu gukulema propaganda netakukwatako ng'ate bakola ki fata wewe wazima fanya fujo owone FFU kakati nga awo bakwatira. So n'olwekyo nti kuno olusi bye twagala okufuna tuyinza obutabifuna buli gavumenti lwezifuuka sheke nga ziba ne fatigue kati olujja n'otunuulira kati bw'otunuulira olw'M Museveni ng'agenda Entebbe oluguudo lwonna kumpi baluggala ne mumala essaawa nga 2 nga mulinze naye n'abaako kyakola bamukanga bwekati olaba bibazi bakola ojjukira ekigundi kyamaani NRM we Kamwenge n'abalala nti tekiriiko kuba nti oli opposition olina kubanga olina kyokanzeemukko oba ne babako kye balowooza mbu oyinza okufuuka omuzibu waliwo okukanga ebyafaayo biraga nti ebyo nabyogeddeko biri unsustainable tebiri no you know I don't know simanyi lwaki abantu abamu tebakirowoozaako ate tebamanyi naki kyebireeta kubanga kireeta abantu nga ne bakizuula nti tebakyabasobola ne badda mu kusirika gye bayita passive resistance ate bwe babuukayo babeera babi ne wabeerawo ne luve kyebalenga abantu tuludde nga tugamba nti Mwai Museveni Katonda ali amuwadde omukisa ng'asobola n'okuteekateeka ekizitiye kano n'agumwa n'olwagulina olwalinaga nti ntegeeza transition yange ono my own terms nga bw'olaba Moi nga bw'olaba bagundi J. Rawlings
ba negotiate gundi yes mwalimu Julius Nyerere ng'olina obuyinza ebyo nabyo n'obyesobolera babiri ku table options Katonda azikuteeraawo n'osalawo ng'akyanga omuntu gw'olina ssente kyonna ku kyoyagala ky'olya naye I don't know simanyi lwaki eyo kaadi sijalowooza okukwatako kuba bino Katonda kyewa omuntu omutalinga nte osobola omusobola emyaka gino gyonna n'afunayo wiikeeki kati omaye omuntu wa overturninga n'abanga akufosinze okufuluma ajja kuyuza empale yo ajja kukwagula niwoga no let me get out Kaija bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo kyenda byenze nganze atunulira ensonga nga siinaamu interest ensonga zino zize wandirowoozeza nti mwe bannabyabufuzi timing yandibayamba boolyawo okugyayo amaloboozi n'okubaako kyemukola mu kaseera kano kenyini naye ate ziringa ezongedde ate okuyuzayuza mwe okusingidde ddala mu opposition okubayuzayuza nkwekyokulabirako ekiri mu parliament wali entegeka ez'okukuŋŋaanya emikono egyogoba Major General Jim Muhwezi naye ate gibigweredde munange mulinga ate abeeyuziza banno FDC balinga abatakiriimu emikono n'ategeddeko nakulegula obazibidde nga bakaweza emikono 5 mu 2 awo tekinaba kuwera baagala mikono 17 mu 9 botunulira ebitambula mu parliament n'okwerumaaluma ojjukira ensonga za koro munakibiina kyo FDC basazewo nti baboycott nze tebagenda kutuula mu ntuula za parliament munakibiina kya FDC opposition asitusa agenze wali wenyini ayingidde mu ntuula n'ebigambo ebyawanyisiganizibwa wakati wa akoro ne bannakibiina kye nabo opposition bikolaga nti mwate temuwadde suubi bannayuganda kaseera kano kenyini ate mukakozeseza bubi kabayisiza actually bubi okusinga n'abali mu buyinza bemunenya akalani kati oppositions abino nebirwala abali mu parliament nafe abali ki ebweru abali ebweru ndowooza mu parliament beetaaga okukolawo cohesion kunoonya kuba nawulira kati ng'ensonga z'abakoolu baasaba mukama waabwe ng'amutegeeza ne batakirizibwa obuzibu obwali ki obwali ewaabwe kyendowooza nti bali badde ba audience ne banoonya bakikwasa siki nabo nali sikkiriziganawo okugendayo nga tebamaze kulalinga troops endala okutambula nabo naye lwakaba munnange oli bw'abanga ennyumba aga nti gwe lutaluma yagamba linda buke nga teruluma gwe naga naawe oguma linda ku buke naye nga yaga gundi ntwala mu ddwaliro nkolaki era wala abantu baga nti ye gundi yafudde naye yadde agambye gundi tugende winamugamba buke kale oluusi bo bonna ne beekola ne basirika temukyogeranga mbu yatugamba ku ssaawa 4 yafudde ku ssaawa ki emu ndikale singa baamutute ku ssaawa 4 n'afuna omusawo kyali badde nga kitambula ndowooza walaka weetaaga omugundi ya movement of troops nja kufunako obudde njogereko ne lopu ze mwe ebirowoozo byange buki bwayinza okulalinga ki okulalinga troops kubanga leadership yekisinga obukulu andoga nti kino kyetugamba kuba nti nemukkirizigana nakyo nemuinvolvinga mwena mu planning nemugira course of action nkizudde abantu bangi baagala buli level nga kwebali buli level ya process nga kwebali oluusi oliwo mga kutero end agamba lwaki tewaŋŋambye waliga naye wali offe ngaffe abamu nzikasa ntegera mu kyolimu nkikirizaamu nze mba nkirimu ne kwezo ensonga za tocha mpagira kozi ki era najjo ojjukira nalinga gisaba nti mubeeko kyemukola ne bwekitaguka wakigenda ku rekodi nti waliwo abaagezaako waliwo omuntu akusonga mu busonzi bwanga olugo lweyamusonzeemu lwali lugamba bwe kiti waliwo omuntu n'ayogera of course kati abasiraamu boogera ku kukkiriza bagamba nti omuntu alina okukkiriza okunafu mbu bw'alaba kyatayagala akiviira n'akisirika nze nagamba alina okukkiriza oku medium nti bw'alaba kyatayagala akyogerako nagamba apolo sikwagala wankola ekintu gundi kakati nebagamba alina okukkiriza okw'amaanyi bw'alaba ekintu kyatayagala bw'akozesa emikono gye n'akijjawo kakati era nalevu yakwe bonna kibakulaga nti banyiivu naye nga buli omu n'abaaku so nti at every level
mubina okubaako kye mukola. Martin Luther King yagamba nti watosobola kudduka tambula. Bw'oba tosobola kutambula kurolinga watosobola kukola naye waakiri baako kyokola. Nze the mere fact nti waliwo kye bakola. Ne bagamba nti lwakuba kyenalabamu nti ekintu kyabwe tebakiwadde hype kyetaaga baali badde nga bafuna bo bakitimira ne batambula okunnyonnyola bannayuganda kyova olaba okiraba ne ku mitwe tekiriiko kati ekyo kiba mubanga abalina ekintu kyammwe kya mu kamera beetaaga baveeyo bajje nga bakinywa bannayuganda kiki kye tukola kitegeeza ki. That symbolism must be known by the people. KAIJA n'obweraliikirivu bwange buli ku futile attempts zigenda omanyi kintu buli lwokikola nga tekivaamu bibala. Tekeraawo. Kituuka ekiseera. Oyina abaana. G'obalaba nga bagezaako okwavula. Ebbanga lyagira nga trying. Ng'agwa. N'omulaba bwagezaako okusituka. Tagezaako na wiiki. Hayinza oba mwezi bwagezaawo naddawo naalo. They don't stop. Kyekiyeganya kyaguni kyagamba they don't stop. Waakiri beera ng'olina kyokola. Repeatedly. Ogenda okwesanga waliwo games zetuzanya ku gundi n'otuuka level n'ogimalako wiiki. Togirango? N'ogimalako wiiki n'oyagana okujja n'installinga. Ne singa tewaliwo president. President zaaliwo mu parliament y'omukaaga. Baminisita ne bagobebwa ne bakola ki? No, the nature. Kiina kye kikulaga nti obulya waliwo ekikyuse. Yes, the nature ya parliament ey'omukaaga ey'omusanvu ekikula kyayo yali not under movement system. Yes. Ate n'ebiseera ebyo nti sente zaali tezinayingira nnyo politics. Ne ka intimidation kaali ka wansi. Kati ng'abantu basobola okumalirira. Ojjukira no ku nsonga y'amafuta. Omukulu yagamba over my dead body. Ojjukira tekali erya oil laws. Over my dead body. N'agamba ne bayita commander omugenzi aronda. N'agamba parliament bwetuula we can do something. Kikitegeeza bagenda kuwamba basuspending eki parliament. Kati buli atunulya kaloni ke n'atunulya ebintu bye byonna byetaaga mu parliament ne bagamba wange tetugenda kyovola this time around wagira endooza buli omu yageka tugidduke etambule egende. So nti bwenjogera abantu bwe tuli mu buwambe tuli banjira kulooza mbu feka ffe tulimu abantu bonna kakati ng'ogenda n'osanga ab'enaalemu abampagira ebigambo KAIJA otwogerera ensonga zaffe. Abawagizi abawansi baga nti KAIJA ensonga n'osanga ba MP naganze nja kugwa naawe. I'll win with you or I'll fall with you. Naga nja kuwa akalulu kange tugwa oba tuwangula ffenna. So kakyo kigalaga nti olina bangi b'oyogerera ngera lwakwesimisa and for you are free. A free slave. Okiriza nti parliament ziri ezasobola okusensalenga baminister. Si ye parliament parliament oba ne parliament ye10 nayo jjukira yesimba mu minister eri tumwino jjukira bulungi awo emikono era ne giga kifiira. No baba enchuka ekizeewo mu parliament mu bakulembeze baffe kinandegadde commenting. No waliwo gundi eri deliberate eyo kunafuya ekitongole esiga erya parliament nga bwana esiga eri obulamuzi. Ekintu kya beero obutaba abantu beero kyayogerwako bwogerwa naye tekikola. Beero ziweebwa abantu no capital offences tokyasa kugisaba kati n'okugisaba lwoyo basente zo yonoonyeza bwereere. Empozo government baddamu ne babakwata nekozo zibawa. No ngale go basembye kuwa basegirinya bali ku capital offense. Yes bajaga tojjukira gundi ani principal judge natuge ng'omulamuzi akitidde principal judge n'agenda Masaka era nekikola ki nekikomaawo. So nti abantu batuuka okuba nga batya olw'obulamu bwabwe oli n'atya olw'omulimu gwe nti gwe nyamaza weewo oyogera kuba bakaba parliament bebatuuse ku level eyo
no omanyi yes akobuntu tekakola ki gwe tomanyi baka parliament bali outspoken ngakati mwe bali nenga tebogera mu parliament tomanyi abamu nemanyi oyogera nabo nakubuulira ogamba wayo musajja muki mutuufu nagaa munnange nkyagala nakubuuza tokyagala kundaba towawulire najja nagobana waliwo gubajigirisa naga nti bamusaako ayina mubanja kati nga nyina omusajja mmanja olijja namukuteekawo nga buli sekendi akola ki akuliko ogenda bannange ogenda okukabya nti ekibi naawe oleekaana nnyo kali nga tebagambe nakusirika nosirika wekka I have told you ne compromising abantu kulimu levels waliwo omuntu amusetinga apwe nagwa mukando nasirika ikanga tebamuguze bwana Kaija ako kabonero kalungi je tugenda maaso yetulaga no di kibi kyegambe kibi olunaku lwa Janan omulwali bali ogamba nti ebiseera ebifaanana bwe bityo tulwana okulaba si kwogera bwogezi nga tebidda mu ggwanga lyaffe lino tulwana okulaba nti oli bw'aba alina kyayagala okwogera tumuleke akyogere ate tukiwulirize kuba ngaffe bitwogera kati waliwo kati abopposition ngaffe nze sivuma muntu no I don't abuse you niye noyogera olinaga saakala musajja oyo olina atukako ne session munaga nti mumugobeeko nga nti mune tukyasakola ki batugamba nti munnange bakwita kuvuma nombuuza nzigireyo lineage nga nvuma naga nti nida ebyoyogera tebisanyusa bakulu so nti ekyo kakati nojja omuntu oli bwalabe kati nibanga mwena mugera praising songs buli omu ayimba buyimbi awana Apollo oyambadde kooti ya green naye nga agiraba ya bbulu Apollo oyambadde ekitengi naye nga alaba oyambadde suuti so ekyo kitutwala wabi exactly nti notuka okulaba nibajja nagamba nti bwe baleeta omuntu kaada nagamba ono kaada judge ono kaada poliisi kati ngaekintu kyolaba tosobola kukwata poliisi ya ggwanga n'okwata kati nga bonna bonna abagitegeerera basirikale ng'omu ku basirikale booleeseemu yali ku rekodi n'ensi yonna gwegamba mbwatulugunya ki abantu nojja n'omuyingizaamu kubanga police force gundi kampani yonna etambula okusinzira kwabo abagitegeerera buli nnaku abatulwasiraga nti atugenda tutambula bwetti kakati otunuulira poliisi ng'ogiraba nti bakasinje boyita abapoliisi bali eno bali yes anti akati bali eno bali no nebuga wali awatawulije omwenye baita operations oyogera ku chief joint of staff yes Major General yes akulira kati n'okunoonyereza musirikale nenga buli omu kyagamba nti omusirikale bamusomesa sinakuba waggulu emundu ye ekuba muki mulabe omusirikale bamusomesa kuba nti nga ya akuma boda za Uganda tuyekufuna batulamba ye buli lwafuluma abweru bamugamba eri omulabe ye training gyalina owa poliisi bamusomesa okubeera naawe mu bantu kyovula aboogenda mu nsi ziri engundiivu omulaba na gundi yokka wano mpingu oba ekitono ennyo n'omusanga ne badio naye engundiivu ennyo ezisinga obalaba na mpingu oba na kapisito sina mundu eno ki nene naye nga abasinga b'osinga okulaba n'obala nti woba odduka so eddakiika zaffe zigenderedde umba ebikolwa bino ebigenda mu maaso byetwogeddeko ebbanga lino lyonna n'olunaku luno lwajja ne Luwum lujjidde mu kaseera kennyini olaba nga waliwo essuubi ery'okwekuba mu mutima ebintu bino ne tubivaako nedda ekintu kati ekiriwo engeri gye Banadiini ye clarion call okuyita Banadiini bapasita Bujingo ne banne Bishop Semwogerere Bishop Kazimba kojja wange Swe Mufti Galabuzi Ramadhan Mubajje Bishop ono gwada gundi wane aborthodoxy n'Abanadiini abalamu mwenna
bebamanyi mbu temuli political ekyagwa ku Luwum tekirina bakanga nye kirina kubawa maanyi okusituka okugamba tuleme kuddamu kulaba Banadiini afanga Luwum tuleme kuddamu kulaba kuba bagamba yali climax munansi yenna atokyaringibwa Banadiini bangi tebakomentera kutoya zigenda mu maaso nti mwe nyini kubanga omukisa go balina nti basobola okwogera naffe basobola okwogera n'abali wa Museveni ne boogera naga nti eggwanga tulina okubaako musitale ne tugamba nti obudde butuuse eggwanga lyaffe tutambulize wamu eggwanga lyaffe omuntu awulire nga bw'aba ali Uganda bw'alaba mukumaddembe bw'alaba emmoloka yagu ne bapoliisi ng'eyimiridde kumpi n'ewuwe ne bw'aba alina omusanga avaayo bulungi nagamba nga kisebo tubadde tukuyita ffe tuli bapoliisi jyawo tugende n'ataleka n'abantu be nga bakaaba naye kati olwera n'okulaba ku kyalo ffe okwaffe abamu ku ffe kwe tubeera bwe balaba omusirikale nga yeetoola bakubira essimu sokoleka okujja birabika si birungi songa oluusi nsonga ndala njagala okubaagaliza olunaku luno lwetaaga reflection njagala okusaba bannayuganda musituke musabe eggwanga lyaffe okukyuka entambula gye tutambula kubanga abasinga bano wewaffe this time and era tewakyetaaga munnayuganda kufuluma mu ggwanga muno nga tabuliddwa kyakulya nga tabuliddwa wasula naye nga adduse olw'okuba nga atya nti obulamu bwe asobola bufiirwa mwebale ddala Alixol TV program omunyi ku makyenkya leero bwetu betambudde tujja kudda olunaku olw'enkya tubaggaliza egganda ly'eddungi mulowoozeemu ku Janan Luwum biki bye yakolera ensi eno ate nammwe abakwatibwako ensonga ezo mulowoozeemu obaolyawo butya bwe tusobola ebyaliwo mu biseera bya Luwum bwe tusobola okubyewala amanyiza tusima musibe bulungi mweraba